Hello, afande wanawali wababbi baine mundu amasasi gavuga simanyi nakumanyi. Do you have fuel? Olina mafuta. Afande sina mzende. Be serious, my friend. Afande kitufire ndi Bobi Wine yali wanakola campaign. Aliwa, tuwe location, tujja katikati, tuli mu kubo. Okay. Oyo ye Malacha. Malacha wedda asaza busaza nga kabiriiti. Bweshu. Mbera nziguse okutusaako ebyo ebitonotono ebibeera bikoze amawulire g'onnaku nga bwe luba lutambudde. Omukutu baguyita Viki Exclusive nkwanirizaako mu mbeera gy'osobodde okubeera ng'ate otulindiramu. Kakati agava e Masaka gamaze okubeera nga gakonfaminga butereevu nnyo nti ate NUP yakubeera nga hostinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Masaka nga presidential candidate okwogerako eri bannamasaka abagenda okubeera nga balindiridde okuwulira ekigambo kye ekyenkyukakyuka gy'ayagala okubatwalira. Oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyatuukawo, RCC bwe yavaayo n'asazaamu okukyala kwa Kyagulanyi mu kisaawe we yali asoose okuba nti ategekebwa. Kakati kikakasiddwa nti bafunye ekifo ekirala era police enteekateeka ezibaddemu. Omulundi guno bagenda mu Masaka saza bavuddeyo eri mu Masaka Liberation Grounds. Kale kakati nja kwongerezaako ebitonotono ebisobodde okufa mu districts okuli Terego ne Malacha. Bobi Wine gyasobodde okutabaalira olunaku olwaleero mu campaigns ze mu bitundu ebya West Nile. Eyo gyagenze maaso n'okuba nti oba oli awo abunyisa enjiri abaayo. Nkuwa ebiki ebibaddeyo ezimu ku moments zentandise nazo ze moment eziraga NRM ngegezaako okuba nti etwala abawagizi baayo mu mbeera efaanaganyeko bwetyo nga abawagizi bayimba people power. Abawagizi akira bayimba people power. Netugamba people power ebadde kyate. Kale nzikiriza nkolemu katono nnyo bwe nti ate nkomewo tusobole okubeera nga tutandikirawo ewatali kulwa. Kanzije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba mazotuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale nkwanirizaako Josinzide okuba nga otugoberera n'okubeera nga otuwuliriza. Giweka like video nkikusaba kigiyambeko era kigisobozese okudduka ku speed etenkanika mu bitundu byonna gyetannaba kubeera ng'etuuka kasita ogilikinga kigiyambako okuweebwa recommendation video n'etuuka mangu kwayagala okugiraba and of course n'okugiwuliriza. Ndowooza tutandikire mu bitundu eby'e Masaka. Akati mwina mukimanyi bulungi nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa November omwaka gwa 5 omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yalina okubeera ng'ayolekera ebitundu bya Masaka okusobola okuba ng'akubamu campaign. Ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okutalaga district eno y'e Masaka naddala mu kibuga mwennyini Masaka City. So enteekateeka za NUP zali nti ayina kugenda
mu kitundu ekimanyiddwa nga Masaka Liberation Square oba grounds. Ekisaawe ekyo kyekyali kya bookingibwa bannakibina kya NUP wabula olw'enkyukakyuka ezajjawo RCC owe Masaka bwe yekiika mu nsonga zaabwe oba mu nsonga zino n'ateekawo k'emiziziko oba n'ateekawo k'emiwaatwa egiremesa NUP okuyingira ekifo ekyo ekya Masaka Liberation Grounds oba Liberation Square ng'abasinga bwe bagiyita. RCC oyo yatuuka n'okukatema banna NUP mu Masaka nti singa kabajjuutuka Bobi Wine n'akozesa effujjo oba n'akozesa eryanyi n'awaliriza n'abawagizi be ne bayingira ekisaawe ekyo ekya Masaka Liberation Ground wakufeesinga consequences ate tebajja kuzejjusa wakukwatibwa n'abawagizi be abaneepampaliko okuyingira ekisaawe ekyo bajja kubeera nga bakwatibwa. So abamu ku baali bakola enteekateeka z'okufuna ekifo ekyo omuli mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja n'agezaako okulaba ng'ate anoonya engeri y'okukuuma emirembe wakati wa ebitongole ebikuuma ddembe ne NUP okulaba ng'esigaza emirembe. So olwaleero wabaddewo meeting esobozesezza ab'ebyokwerinda mu kibuga Masaka ne NUP aba coordinators baayo kuwe watuufu olukuŋŋaana lwa 29 we lugenda okubeera okukakana nga balina minutes ze batuuseeko oba balina ebyo bye basobodde okutuukako. So njagala tusoke tufuna akatambi ka poliisi ng'econfirming ensonga zino ate then nzije nkulabe nkunnyonnyole otegeere engeri ekisaawe ekiviiriddwamu n'ekisaawe gye balaga kubanga kati bagenda mu kisaawe ekya Saza ekisaawe ky'Essaza oba Saza Grounds era still mu kibuga Masaka. Kati ngenda kuwa ekifaananyi mu 3D kye tusobodde okufunira ekiraga Saza Grounds nga bw'ogirabaawo NUP weesazeewo okusiisiitira nga 29 then nkwene distance eri ku Masaka Liberation Grounds ocalculating oba tucalculating distance tulabe benefits ezibadde mu NUP ng'etadde mu Masaka Liberation Grounds at the same time tulabe ne benefits NUP egenda okufuna nga olukuŋŋaana lwayo erutadde wali e Masaka mu Saza ku kisaawe eky'Essaza. Kakati nsaba osooka otuwe ku bigambo by'omwogezi wa poliisi oba ku kugundi ku poliisi nga bwe badde mu lukuŋŋaana lw'olunaku olwaleero ne Florence Namayanja ne banna NUP embeera nga bw'etambudde ate nzije tweyongereyo. Sako nabo ab'ebyokwerinda ab'enjawulo okukola era ne tukkaanya kussa kimu nti olukuŋŋaana lwanga lunyumira olwa Mwami Kyagulanyi okujja okuba kampeyini era nga agenda kukolera ku kyalo ku kitundu ekimanyiddwa nga ku Saza wano nga webatuula Opium wano kibuga Masaka ate olulala ogenda kubeera kyaddirira mu kisaawe era nga tusaba abantu baffe okuba nti bagoberera ekyo kyetubagamba kuwaleero okugyawo endolite ezibaddewo nga bagamba nti bagenda kubeera ku Liberation Square kuba mu ebitundu bibiri kyaddirira ku kisaawe saako ne ku Saza. Okay. So now oyo police akakasizza ebyo ebituukiddwako mu kafubo ke beesoza olunaku olwaleero. Kakati bamperumu n'omukyalo oyo Florence Namayanja meeya w'ekibuga Masaka and then nzije nange nkuwe at least ebitonotono bye nsobodde okufuna bamutuwe tuwulire. Kyokera ddala njagala kutegeeza banna Masaka nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja Masaka nga 29 omwezi guno era tumulindiridde n'essanyu. Ekimu ku bifo bye twali tulaze kya Liberation Square. Bwe wabaddewo okusika omuguwa n'ensonga eziweereddwa
wadde siziri makulu kutya Kyagulanyi ng'omuntu nti wanajja ku Liberation Square agenda kujuza Masaka yenna. Kyekitiisa kyokka ekyokubeera nti Kyagulanyi bw'anajja bajja kompeyalinga Museveni ngazze ne Kyagulanyi ngazze mu kifo kyekimu. Tusazeewo ogenda ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ku ssaza olw'ebyafaayo. Ekifo kya ssaza y'entabiro y'essaza Buddu. Ekifo kiri historical era njagala kwebaza Pookino bwe twamutuukiridde ku nsonga eno yakkiriza nga teyeesise nti ekifo tukikozese. Ekyo nno ne kimpa essanyu n'essuubi nti Kyagulanyi ng'omusajja Omuganda ate ng'azze mu Buddu mu ssaza lya Ssaabasajja erya Buddu ate ng'agenda kutuulira ddala ku mbuga ya Ssaabasajja. Ekyo mu byafaayo kigenda kuba kyanjawulo nnyo ku bakulembeze abalala. Era njagala kutegeeza bannamasaka nti Pulezidenti Kyagulanyi ajja ku mbuga ku ssaza ebibadde ebya Liberation Square kati tubibalekedde baffe nakyo ffe tugenze ku ssaza ewa Ssaabasajja Kabaka era kituwadde enkizo. Okay. Kakati omukyala meya w'ekibuga Masaka akugamba nti tubalekedde ekisaawe kyabwe ekya Masaka Liberational Grounds oba Liberational Square baffe nakyo. Ensonga ezimu ku bo ze bawa okuba nti ekisaawe kino kyalemeseddwa NUP okukikozesa is because ekisaawe ekyo kimanyiddwa ng'ekimu ku bisinga okukozesebwa mu Masaka we wabanga waliwo emikolo egy'ebyobufuzi egisinga gibeera nnyo ku Masaka Liberational Square oba Liberational Ground. Kati engejja kiri nti Mwami Museveni President owa NRM naye alina okugenda mu Masaka okubayo olukuŋŋaana. Ekisaawe ekyo kyekimu oba ekifo ekyo kyekimu asigadde nga naye kyagenda okukozesa. According to ku bantu b'e Masaka abatunuulira ensonga z'ebyobufuzi nga bazitunuulira mu distance ey'ewala bo balaga era balowooza nti ezimu ku nsonga RCC ze yeesigamako e Masaka okugaana NUP okukozesa ekifo kino ekya Masaka Liberational Ground is because ne President Yoweri Kaguta Museveni kyekifo kyekimu kyagenda okubeeramu. Abantu bajja kukola comparison, bajja tandika comparinga NUP we yaliwo yafuna numbers ki, NRM bweze efunye numbers zenkanawa. Now katulaba ani asinga amaanyi muki mu Masaka. Kakati ezonga zezimu ku nsonga ze bakola ki boze beesigamako oba beba zezimu ku nsonga naye owaayi ne bw'oba manje emirundi 3 kubiro owulira nkola nkujjako towulira koyo mumaze. Kakati wamankomyewo omuntu mbadde rudda wanti undistractinga yes abomba werawo. Kakati tugende mu view ezebisaawe bino tunde na opportunities. Thank you. Ekisaawe ekyo kyekya Masaka Liberational Ground Bobi Wine wabadde ateekeddwa okukuba olukuŋŋaana lwe ng'ennaku z'omwezi 29. Nfubye okulaba nga ndaba ekisaawe kino bwe kifaanana nenfuna ebifaananyi by'ekisaawe ekyo nga bw'ogenda maaso n'okuba nti okiraba. In fact nenoonya n'eka video akatuwa ku kisaawe ekyo nga bwe kifaanana aka video nenkafuna era keeko. Kakati nenjagala mpime kiki ekiri ennyo ku Masaka Liberational Grounds ekireetera Kyagulanyi okuba nga alemesebwa okukubirawo olukuŋŋaana kubanga kifo kino oba ekisaawe kino kiri mu kibuga wakati, kiri mu kibuga eky'e Masaka and Kyagulanyi is meant okukuba olukuŋŋaana lwe still mu kibuga. Kati watunuulira oluguudo olugenda ku kisaawe kino olaba nga si luguudo lwawala nnyo ne ku luguudo olugenda mu Nnyendo. Bw'otunuulira Masaka Liberational Ground oba Liberational Square weeri
ogenda kusanga nga kumpi eri mu center y'ekibuga eky'e Masaka wakati. Ebimu ku bitundu ebisinga okuwangaliramu nnyo bannakibuga b'e Masaka beetoolodde nnyo ekibangirizi kino. Era bwengezezaako okusika maapu eyo eraga ekisaawe n'ekibuga Masaka sofa nga bwe kiyimiridde olunaku olwaleero. Olaba ku maapu nga bakulaga Masaka ekibuga ekisaawe kiri mu center. Boli wano wali Club Ambias oyangwa mangu okwa accessinga Masaka Liberation Ground. Bw'obeera wali ku Lweviira oyangwa mangu okwa accessinga Masaka Ground. Ekirala bw'obeera awo wakwanguyira okugwa ku welcome wano fe twatuuma ku welcome. Kati awo wonna wajjuddewo namungi waki namungi w'omuntu. Yensonga lwaki ekisaawe kino oba ekibangirizi kino kikozesebwa nnyo bannabyabufuzi. Kati kabadde kantu kazibu nnyo oba akalowoozo si kangu nnyo aka buli muntu. Bw'oba mpozi ng'ebyobufuzi obigobereddemu nnaku 2. Democracy gwe tulaba mu Uganda naddala ebitongole by'ebyokwerinda engeri gye byoperatingamu okukkiriza Mwami Kyagulanyi okutuukira mu kifo ekifaanaganako bwe kityo ekya Masaka Liberation Ground. Kati bwe weetegereza Masaka Liberation Ground weero ba Liberation Center Kyagulanyi we yali ateekeddwa okubeera mu kusooka ogenda kusisinkana ng'ate yo barracks eriko wala oba nfunika barracks oba enkambi y'amagye eriko wala okutuuka wano ku Masaka Liberation Ground whereby Kyagulanyi ate yewe yali alabye n'abantu be aba NUP okuteeka olukuŋŋaana lwe. Kati ate bwe tunaagenda ne tulaba wali eri ekisaawe ekyokusaza we baba wadde olukusa okukolera olukuŋŋaana lwabwe tugenda kukiraba nga ate wo wangumu okutuuka ne ku balakisi oba enkambi y'amagye. Ndowooza kakati ntandise okutegeerekekwa nti bw'otunuulira Masaka Liberation Ground ekisaawe kino kiri mu kibuga era olengera space yakyo nene nnyo ebitagambika, naye ekisaawe kino kiri walako n'enkambi y'amagye weekola ki n'enkambi y'amagye weeri. Kati ate batudda wano ku maapu endala eraga ekifo we baba wadde access awo ku kisaawe ky'essaza oba Saza Grounds. Kino ekisaawe ekyokusaza kinene era bwe tukompeyalinga ekibangirizi ekyamazima ekiri wano ku Saza ne tukompeyalinga n'ekiri ekibangirizi ekiri ku Masaka Liberation Square oba Ground, ogenda kulaba nga waliwo ko okusiŋŋana lwakuba buli kimu kirina kyekisiŋŋana nti kino ekisaawe kya Masaka Liberation Square kyo kisalaŋŋana n'amakubo buli side eyisa. Ndowooza olengera eno ogenda kulaba ng'oli ku Katwe Road side zeeri olengere Katwe bypass nga nayo eyitayo, then bona jeno wansi oba mu mbiriizi eza Masaka Liberation Ground ogenda kulaba nga waliyo Mutumba Avenue nga nalwo oluguudo lunene olukuwa access kuki olukuwa access ku kisaawe. That is Masaka Liberation Grounds. Kakati eyo advantage esinga okubeera eki enene nti wano wanguyirwa nnyo n'omuntu atambuza obutambuza ebigere n'avuza obuvuza akagaali ayanguyirwa okutuuka ku kisaawe ekiri ekyaki ekya Masaka Liberation Ground. Kati kino ekisaawe ekyessaza bw'otunuulira maapu nga bwesoma oba bw'otunuulira aerial view ekisaawe kino olaba nga amakubo agajjako tegali too main nga amakubo gali agagenda ku kisaawe kya Liberation. I think ndowooza kati kivaayo bulungi. Ekirala ekisaawe kino kizingiddwako amayumba sides ezimu ate ekyawukanako ko n'ekisaawe kiri gye babaganye nti kale neewano bw'obeera ku Saza oyanguyirwa okwakisesinga ekitundu nga Nyendo
oyanguyirwa okwaccessing enkambi eri ey'amagye gye nsoose okugambako. Wabula era bwe tutambula ne tuva ku kisaawe wano we babajje ku Masaka Liberational Grounds, ogenda kulaba nga si wala nnyo, era bw'oba otambudde okuvaawo ku Masaka Liberational Ground ne twambuka mpaka wali ku ssaza, era bamanyi obulungi ku ssaza ogenda kulaba nga tebakaluubiriza nnyo kugenda kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'obanga ddala kituufu obadde weesunze ennaku z'omwezi ezo 29 lw'anaakola ki, lw'anaakwata ekkubo okugendayo. Kati nkulaze nkusikidde ne nkulaga okuva waggulu wali ku ssaza distance eriwo n'okutuuka wano ku Masaka Liberational Ground we babajje. Kati ekyo bw'omala okukitegeera nti Masaka Liberational Ground nayo nyangu ya kwa accessinga police oba RCC eyataddemu effort okulaba nga Bobi Wine alemesebwa okutuuka wano ku Masaka Liberational Ground oba alemesebwa okubawo olukuŋŋaana lwe abanga atalina kyakoze kibanga kye bagamba nti ayozezza n'ayanika mu ttaka olw'ensonga nti n'omuntu ava ku luguudo olw'Ambalala highway ayanguyizibwa okutuuka ku ki, ayanguyizibwa okutuuka ku kisaawe ky'essaza wagenda okubeera. Tino omuntu ava wano mu Nnyendo agenda kwanguyizibwa okutuuka ku kiki, ku kisaawe wali eky'essaza. N'omuntu ava mu sides zombi era still agenda kwanguyizibwa okufuna ki, okufuna access. Kale nti kyo emabega w'ekisaawe kino eky'essaza waliyo ekibangirizi olw'ensonga nti ekisaawe ekyo eky'essaza we kiri mu territories za Buganda, and of course mukimanyi bulungi wekijja ku baani bannannyini ttaka, of course Ssaabasajja ye Ssaabataka. Kakati ettaka lya Pokino libagenze maaso n'okuba nti bakolera ki, oba embuga ya Pokino mwe bagenda okubeera nga bateeka olukuŋŋaana lwabwe. Naye ate kati nze ng'omuntu akyomba nkyagadde nti Bobi Wine omwana wa Buganda, omuzukulu wa Buganda, olukuŋŋaana lwe mu Masaka era gye Namasaka gye bawulira nti bamwinamu nnyo amaanyi n'essuubi baddidde ddala enkolagana yaabwe nga bannamasaka ne bagyataakinga butereevu ku fayiro emu neki n'enkolagana ya Buganda nti wakati nga Masaka Kyagulanyi agobaganyizibwa kuwa wateekeddwa okuba olukuŋŋaana lwe, Buganda emusise n'emusembeza. Ekyo kikulu. Yes, Buganda emusise bulungi bweti ng'omwana gwe yazaala gwe yayola nemugamba no problem our son our muzukulu eri bwe babeera bakugobaganya ewaka weewali. And njagadde nnyo omukyala Florence Namayanja engeri gya handolinzeemu ensonga zino nti baatuukirira omukulu oba abakulu abaddukanya ekisaawe kino. Pokino n'abagamba tewali buzibu mwe muli baana abaffe baawano muli bazzukulu baawano eri bwe babeera babagobaganyiza nga baluubirirwa okubasindika mu bisaawe ebyewala wane waffe tewali avunaanawo mujje mukozese wano. Ne kifaanaganako ne Bobi Wine kyeyakola eggomba Alhaji ewaabwe gye bamuzaala omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi yalemesa Bobi Wine okukola olukuŋŋaana mu kitundu oba mu kisaawe kye yali asabye n'ebisaawe ebirala byonna. No yali gomba yali Butambala, yes Butambala. Naye abasiraamu ne bagamba nti ffe wane waffe tufugawo tumuwaddewo ku muzikiti. Era Butambala Bobi Wine mujjukira olukuŋŋaana yalukuba mu kifo ekiri ku muzikiti. Abasiraamu abakolamu omulimu omulungi ne bagamba tetwagala bamuwe bisaawe biri kilometers 2 okuva atewa okuva wano mu Butambala okumpi n'enjegoyego z'abantu we ziri. Era abasiraamu abekolamu emulimu omulungi Butambala ne bamuwa ku muzikiti ogusinga okubeera omunene n'akolera awo mu kibangirizi era abantu bajja mu bungi ne bawuliriza bulungi message ye. Kakati ne Buganda Pokino kyakoze agambye ebisaawe ebiriwo nga tujjeeko Masaka Liberational Ground n'ekisaawe kino eky'essaza byonna bikusindika out of Masaka City, and intentions zammwe nga NUP za kuba lukuŋŋaana mu Masaka City, and therefore Masaka Saza Grounds tezirina zivunaana and tewali agenda zikozesa ku lunaku olwo. So NUP mujje mwegazanyize mu kisaawe ky'essaza.
ate mumanyi biki ebikolwa Masaka ku ssaza okulya kulyaawo okulya akanyama okulya ku ssazaawo obuuzanga Ssuuna Beni n'akunyumiza ku ssaza akugamba waliyo empombo so anyway olwali but space weri botunulira access botunulira enguudo ezikwa access ku kisaawe ky'essaza otunulira ddala ng'enguudo nazo weeziri ziwera newankubadde teziri two main nga we kiri ku kisaawe kiri ekyabammiddwa oba ekisaawe ekyabagibwako ekisaawe newankubadde baali bakisasula dda ako nako katuufu kakulu okakujjukiza nti ekisaawe ekya Liberational Square oba Liberational Grounds NUP yali yakisasula dda era nga yakibuukinga kakati kyesitimanyira kyesaategedde oba baba refundings naye nga ekyo ekisaawe kyali kyabuukingibwa police naddala RCC owa sides zeye Masaka ye yakozesa olukujjukujju sijja duyita lukujjukujju simanyi security bwetambula sides eyo naye ye yakoza ekisoboka okulaba nga NUP agiremesa ekisaawe ekyo nga bwe kikola ki nga bwe kiri ku screen eyo so ekyo kyekisaawe ekyalemesebwa nawo mukisaguze Masaka ennaku z'omwezi come what may tezikyusa 29 November Kyagulanyi Ssentamu Robert mwe mulina okumujjajjatta mwe mulina okwepima n'abo gyatambulidde obwedda mbawulira ku mutimbagano mugamba nti mu Masaka mugenda kukola ekitabangawo nga mwe abazzukulu ba Buganda abaana ba Buganda mugende maaso n'okumenya records ezamenyeddwa mu Arua mukole kyemuteekeddwa okola okulaba nga Busia tebasinga kakati ezo zonna arguments ne discussions zemubaddemu tewakyaliyo obudde mulina kutulaga Busoga ebasinga okwagala Kyagulanyi mwana owammwe mulina okutulaga Arua ebasinga okujjajjatta omwana owammwe wa Buganda Busia ebasinga okutegeera ebasinza intelligence etegeera Kyagulanyi we yasuze ne bamugaadinga okuva ku ssaawa 10 ez'ekiro mpaka waazuukukira mulina okutulaga mulina omukwano ogusinga ogweno mu Maracha gy'abadde abantu gye basiimulidde ku mmotoka ye nga tebaagala kataka konna kagigendeko ebyo byonna birina kuggwa ku nnaku z'omwezi 29 alina venues 2 naye venue esinga okuba enkulu oba venue egenda okubeera mu main rally yeyo venue ey'ekisaawe ky'essaza we basazeewo basiisire olukuŋŋaana lwabwe ensonga zigende maaso n'okunyiinyiitira yes kale eyo bwenvaayo ngenda kutwala butereevu mu bibaddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tambula n'atalaga district okubadde Terego ne Maracha olukuŋŋaana lwe olusembyeyo alukubye mu OP grounds oba ekisaawe ekyo kye bayita OP kakati awo Bobi Wine abadde ali ku lukuŋŋaana lwe olusembyeyo Maracha bwe badde eyogera yes Maracha has spoken Maracha eyogedde when you look at that view then you add up y'olunaku olw'eggulo mu Arua ogenda kusinganga Western teina kyetakoledde Bobi Wine teina kyetatuusizzaako Bobi Wine soko mpe katambi ako nga bwe katandika nzije tweyongereyo Okay. That is Bobi Wine in Maracha.
Asookedde mu bitundu bya Terego gye yakubye olukuŋŋaana lwe olwasoose then olukuŋŋaana lwe olwokubiri bw'atyo n'alukuba mu Malakya era eno kibadde so massive abantu bazze mu bungi asobodde okuba nga abawa speech ye ebadde ennyuvu era abeeno message agibawadde kakati ate mu Malakya mwasinzidde n'asuula akagambo eri gavumenti gy'avuganya gavumenti ya President Museveni. Simanyi oba Pavin ebigambo ebyo birina gyebiri? Yes, anti screen yange evuddeko babituteereyo. Babituwe. And I'm sure Museveni is hiding under his bed right now. My brothers and sisters, this is not a usual presidential campaign. This is a revolution. And this is not an ordinary vote. This is a protest vote. I'm coming with a message to you. In 2021 when it came to you, we want you to open your eyes. To open the eyes of the people of Uganda. Especially the young people. For a long time they've lied to us. For a long time they've covered our eyes. They have divided us. Dividing us along tribal lines, along religious lines, along class lines. But the time for that is over. It has been 40 years. 40 painful years. 40 years of gun rule. 40 years of dictatorship. 40 years under Museveni, but look at the road that comes to Maracha. 40 years of bad roads. 40 years of bad hospitals. Where there is no medicine. 40 years of bad education. For more than a month our children have been seated because teachers were not teaching. Okay. So message ibadde very strong and abantu ba Western Nile bagenze maaso n'okuba nti bawuliriza. Jjukira nti abantu b'omu Western Nile abasinga bategeera olulimi oluzungu ng'oggyeko olulimi olwabo oluzaale oba oluzaaliranwa olulimi oluzungu balutegeerera ddala bulungi. Bobi Wine bw'abeera mu bitundu bino oba mu regions zino akozesa nnyo ba interpreters abannyonnyola ebyo mu lulimi olunnansi byabeera amaze okuba ng'akola ki ng'ayogera. But omukisa mulungi nti turn up Bobi Wine abantu beno gye bamuwadde wiiki eno okuva lwe yatandika ku Mande asanze birungi byereere. Tewali waagenze n'asanga abantu ab'omunyoto oba nafuna abantu nga batono. Yonna gy'abadde atambulira gy'abadde akubiranga enkuŋŋaana ze kuva lwe yayingira Western Nile turn up ebadde nnungi nnyo era abantu babadde bamuwelkaminga bulungi nnyo mu masanyu ag'ensuso mu masanyu amayitirivu ennyo nga kamera ne bwerotatinga kamera ne bwetambula neddamu netambula neddamu netambula netambula nga bweri mu kutambula ogenda kulaba nti abantu bafiiringa ekisaawe abantu abatazze kutuula wamu abantu abatazze kulya kintu ku mukolo abantu abazze nga tebasuubirayo kikumi kya ssente abantu abazze nga tebazze kusanyusibwa busanyusibwa wabula nga bazze kukuwa amatu bakutega amatu bawulire kiki ky'obagamba ekintu ekyo si kyangu. So Bobi Wine abaana ba Western Nile omukwano gwo bamulaze mungi. Yes, ntunuulidde moment eyo wabadde awubira emikono egyo oba wabadde abaddizaamu amaanyi mu ngeri y'okuyimba ekigambo people power nga mpulirira ddala connections eziri wakati wa omutima gwa Kyagulanyi n'emitima gy'abawagizi abazze ababadde bawanika emikono nga bwe lubaluyimba nga babadde bayimbira ku beat bano tebabadde off beat oba badde tebava ku track buli kimu babadde bakikolera ku kick lyrics zibadde zituulira ddala ku kick. So respect eyo gy'abataddemu ne energy gye bamulaze they really deserve that respect
Kyagulanyi yeetaaga Mukama bw'aba muyambye n'afuna obuyinza yeetaaga n'akolera abantu ebintu by'abasuubiza even more than what he has promised. Yes. Aba yeetaaga n'abawera ddala service delivery ng'etuuka ne ku muntu omunaku asemba. Bana ngenda basibulira wano omutwe mpulira guli kunnuma mu sides za wano. Simanyi oba leero sinywedde nnyo mazzi but munzikirize ntandise okwewulira obubi sewulira bulungi. Mugenda kunzikiriza amawulire mbadde nkyayina ne stories era natemyeko nekuze mbadde nnyina obbakolera naye omutwe gwongedde okunnuma. Munzikirize mbasiibule bantu bange mbaagala nnyo amalala nja gabawa naye muleke nsooke omutwe sogere ebitategeerekeka omutwe gutandise okumpisa obubi. Mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyeneyambisa n'enteeka n'empekeza ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo. Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.